Mwase mutya nate abalungi abampuliriza mwebale kwekumira ku Project Media TV gwe ate nabakulabika nti osubscribinga kankusaba otweyungeko tusobole okwongera amawulire gaffe agabeera gakagwa amawulire gaffe ag'entertainment sakonna gaga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotusaanye kulabika nti nate era ogenda maaso osuwe nze siri mu lutalo ne kitange ebigambo bino ani abyogera ye Right General Muhoozi Kainerugaba amanyikitwa nga komanda wa UPDF yavuddeyo nategeeza nti yetali mu lutalo ne kitaawe wabula ate era tewaliwo nsonga lwaki bagenda maaso ne baawukana mu nzikiriziganya era nategeeza nti ye nga ye akyaliwo ate era akyagenda maaso n'okulabika nti awagira taatawe kubanga okuviira ddala mu myaka 47 egiyise emabega taatawe abaddewo ng'era amukulembera nakati yakyamukulembera n'olw'ensonga eyo naye ate abantu abasinga bavayo ne bategeeza nti omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba bagenda maaso n'okulabika nti natera bamuteekateeka okufuga pulezidenti ow'enkya naye ate abantu abasinga ne bagenda maaso ne bawakanya ensonga eno abantu nga omukulu amanyikiddwa nga pulezidenti wa NUP amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo nakakasa n'agamba nti omukulu ono Muhoozi tasobola kulabika nti natera agenda maaso n'afuga kubanga abantu bangi mu nsi ez'enjawulo bagezezaako ne bagenda maaso n'okulabika nti baagala okufuula batabani baabwe babeere nga bapulezidenti b'enkya naye ate ekitasobola kubanga nateera nti kirabika nga kyagenda bukwaku bw'atyo nategeeza n'abawa ebyokulabirako n'agamba nti mutunulire Gaddafi mu Libya mutunulire Equatorial Guinea mutunulire Chad mutunulire Sudan ensi singa zonna zino b'amawanga agasinga gagezaako okulabika nti nateera bafuula batabani baabwe okubeera bapulezidenti b'enkya singa batata bwe baba bavuddeko naye ate oluusi ne bitagenda bulungi ate ye promota Balamu Baruga munsonyiwe muko katono yate ogummanyi obulungi promota Balamu yavaayo naye era mu biseera ebyo n'abako engeri gyawagiramu Muhoozi n'amubrandingamu ng'asinziira mu interviews ez'enjawulo saako ne social media platforms ez'enjawulo n'ategeeza nti bannange tugende mu maaso n'okuwagira Muhoozi project kubanga yo nnungi yate Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti abantu abasinga baali bagezaako okulabika nti natera olw'emitima gyabwe emibi emivundu nga bagenda maaso n'okulabika nti natera babakulemera lw'ensonga eyo n'agamba nti bannange wadde mwali mutukulemera naye ate ye Katonda yatuwa omukisa bw'atyo n'agenda maaso n'ategeeza nti ye ajja kulabika nti natera agenda maaso ne project ye kubanga yakulabika nti natera eyamba bannayuganda si kulabika nti natera emuteekateeka okulabika nti ye pulezidenti w'eggwanga ow'enkya n'olw'ensonga eyo njaga kutegeeza nti natera Muhoozi ye n'amagye ge gamanyikiddwa nga ga SFC era mu lutalo mu biseera by'okulonda yavaayo ne bateekateeka okulabika nti natera bagenda maaso n'okulabika nti bateekawo embeera y'okunyigiriza abo bonna abali basupporters ba NUP kyo kitegeeza nti yali ku ludda olwa kitaawe nga gwawagira n'olw'ensonga eyo yavuddeyo ensonga enkulu n'ategeeza nti ye tali mu lutalo ne kitaawe n'omulundi n'ogumu wabula taatawe akyali pulezidenti we kuva leero paka ate era pulezidenti w'eggwanga yavaayo ng'aliko mu interview ne France n'ategeeza nti nno omwana we asobola okulabika nti natera yeesimbawo naye ye si yasalawo kubanga era si alina okubanga amusalirawo ye mwennyini wabayiga kubeera pulezidenti amanyi bulungi kyalina okugoberera alina okugoberera constitution n'olw'ensonga yavaayo n'agamba nedda mutabani wange alina okubanga naye agenda mu mitendera gy'okubeera pulezidenti sinze sobola kubanga nti ngenda maaso ate era nemusalira kinajjukira nti ne General David Sejjusa yavaayo n'ategeeza nti Muhoozi project yakuteekateeka Muhoozi okubeera pulezidenti w'eggwanga naye ate ye Muhoozi agamba anedda nze nkyawagira taata wange newankubadde wakyaliwo ki ate era nze project yange yakulabika nti etwala mu maaso bannayuganda nja kuba natera nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwa weeyongera okwekumira ku Project Media TV tovaawo kamaloso okonya ku twendo tw'amazzi kanzye.